bannasayansi bawuniikiridde bwe basanze ekiwuka vayirasi eyo wansi mu ice nga kino kibadde kyafa dda emyaka 5 emabega. Toseguka ndokuviire ku ntono. Tuli ku CBS FM yogi omukozi guno omutongole ogwa Kyabasa Fama Radio Buganda. Naffe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okutugoberera ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Webalire ddala tojjangooko ate gwe munaffe ate n'abakusubscribinga kukubiriza era nkusaba osubscribing ate bw'omala okonene mukadde ako personalize kasobole okukutemyako buli lwe tubaako kye tutaddeyo tusobole okutambulira wamu kunyumirwa empeereza yaffe. Eza imi April Nakawombe mu programu yaffe eno wawula okumanyako era nga watali kumala budde tusimbudde ekibinja ky'abannasayansi okuva mu ggwanga erya Russia n'amawanga amalala basanze ekiwuka vayirasi eyo wansi mu ice mu kinnya ekyesima kyokka ekisangibwa mu ggwanga erya Siberia. Okusinziira kwakuliddemu olutabaalo luno munnasayansi omukugu ddala mu biwuka n'embeera z'ebiwuka Jean Marie Cleverly okuva ku IX Missile University ategeezezza nti enkyukakyuka mu mbeera y'obudde naddala obutonde bw'ensi obwonooneddwa ennyo butonze ebbugumo mu nsi yonna ekireetedde emikka nga methane gas okusaanuuka bwa kityo ne kiviirako ice awangalireyo wansi mu ttaka naye okutandika okusaanuusibwa ekireetedde ebiwuka ebyali byafa okutandika okugugumuka oba okutandika okuzuukira kubanga ice mu bibadde biwangaaliranga atandise okusaanuusibwa olw'ebbugumu eringi erivudde ku nkyukakyuka mu mbeera y'obudde mu nsi yonna. Kati olw'okuba methane gas ono ayimuka okuva wansi aleetera ice okusaanuuka kyokka nga ice ono malaalo oba ebbanga ddene abadde entaana y'ebiwuka eby'edda ebibadde biwangaliranga eyo wansi mu binnya. Kati olw'okuba ice ono aba asaanuuse ebiwuka bino ebiwangaliramu oba ebyekweka mu ice ono buli lwasaanuuka biwulira nga byambuddwa n'ekivaamu ne bitandika okuzuukuka byesalira amagezi bijjawa ice omulala mu biyinza okwekweka. Kakati mu mbeera eno bitandika okuva wansi mu bunnya gye bibadde biwangalira wakati mu kunoonya ebifo ebirala eby'obunnyuguvu era ekivaamu nga bigoba ku lukalu. Okusinziira ku bannasayansi ekiwuka ekizuuliddwa mu kinnya kino ekibadde kyafa edda emyaka 5 emabega kimanyiddwa nga zombie virus era nga kibadde kimaze emyaka 5 nga kyafa naye nga kati kyazuukidde olw'okusaanuusibwa kwa ice mu kibadde kyaziikibwa oba katugambe nti ebbugumu eringi lyakiviiriddeko okuzuukira. Bannasayansi balabudde tyansi kasita kagitanda ekiwuka kino ne kiva mu bunnya gye kibadde kiwangaalira ne kigoba ku lukalu wakati mu kugezaako okunoonya ekifo ky'obunnyuguvu kyandireeta endwadde enkambwe ezifaananako nga coronavirus ng'ate mu kaseera kano olw'okuba ebiwuka bino byadda nnyo bannasayansi bagamba nti tewali ddagala liri katale erisobola okuvumula endwadde eziyinza okuba zireeteddwa ebiwuka bino kubanga ebiwuka bino byadda nnyo. Mu ngeri eno bannasayansi bategeezezza nti singa ekiwuka kino kiva mu bunnya gye kiri ne kijja ku nsi olwo nno ne kireeta endwadde enkambwe nga coronavirus kiba kitegeeza nti endwadde zino zigenda kutta ekirindi ky'abantu wakati nga bannasayansi bagezaako okunoonya eddagala erisobola okuvumula obulwadde buno obuba buleeteddwa virus eno kubanga bagamba nti ekiwuka kino kyadda nnyo nga ne mu kaseera kano tekimanyiddwa nga baba balina okukinoonyerezaako olwo nno basobole n'okufuna eddagala erisobola okuba nga livumula obulwadde bwe kiyinza okuba nga kireese mu bantu kye bagamba tikiyinza okubabeerera ekizibu. Wano nno we basinzidde ne balabula ti abantu balina okwegendereza mu naddala ku nsonga y'okwonoona obutonde bw'ensi kubanga yeviiriddeko ebbugumu eringi erikutte wansi ne waggulu mu nsi yonna erireetedde ice abeera wansi okusaanuusibwa bwe biti ebiwuka eby'edda ne bitandika okuzuukira. Ekinnya kino ekisangibwa mu ggwanga lya Siberia omwazuuliddwa zombie virus eno kyazuulibwa eyo mu myaka egy'olukumi nga bakozesa ebyuma ebitangaaza. Ekinnya ekyogerwako kiriko obuwanvu bwa mitazi 30 n'obugazi bwa mitazi 20. Ekinnya kino mu ngeri y'emu kyasangibwamu ennyanja ng'eriko obuwanvu bwa fuuti 64 era ennyanja eno n'etuumibwa erinnya Batagayika.
Okusinziira ku bannassaayansi, ennyanja eno ezzeegaziwa era ng'erya nga kati etudde ku bwagagavu bwayiika 200 birambirira. Kale nno mu kinnya kino era mwe mwasangiddwa zombi virus eno eyali yafa emyaka 5 emabega, wabula nga kati yazuukidde oluvannyuma lw'okusaanuusibwa kwa ice nga kiva ku bbuguma eringi eriyitiridde mu nsi eno, era nga kati zombi virus eno yazzeemu obulamu. Okusinziira ku bannassaayansi, ekinnya kino kyetondawo oluvannyuma lwa methane gas okwabika n'ayozaamu ettaka. Nkwebaza nnyo okwekumira ku CBS FM UG n'okutugoberera ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjangooko. Nze Emmy April Nakawombe. 88.8 CBS FM.